wa camera. You want the middle? Alina anamaniyo oba merabu beberu. Hello. 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 Tulibire wano bakande. Wano wansi wa. Abubaka bakala mugendo. Taga tuyime wano mu kifaana. Wanji Owai enaku zino ndowooza parliament abantu bagifuula batya buli muntu awera nti alina emyaka 18 ajja neyesimbawo ne anyways buli muntu alina eddembe lyesimbawo. Nze ndaba tulina batono kubanga eriyo ebifo ebirala baloti zigenda beerako 2 pages. Nze ndaba tuli batono ate nze bwe mba ndaba nze sifa ku muwendo gw'abantu batuli bameka nze nemanyi ndi mu kalulu. Nze namba emu, nze namba 2, nze namba 3 paka namba 9. Second. Tubadde nga tuharmonizinga ngaba candidates bayimiridde ku Woman MP Mukono district nange ndikwabo era banange nze Honorable Dr. Nalumera Bukirigwa Jjo asaba kalupa mumwe obwagisibwa mumwe era mumanyi obusobozi bwange nga musawo mukimanyi kyesobola okukola. Bamuziza ekibuzo nti olunaku presidential candidate wagenda kujja Mukono oba district yonanga nze ngaze fine tukanyiza olwokubanga omanyi obanga bano bakusinze era bolnoko naye kitufu twandibanga naffe tu campaigning kubanga is also a candidate, is also looking for votes even as we are looking for our votes. So I don't know why we were stopped that olwokubanga presidential candidate but according to my opinion would be that we are allowed to go on kubanga basically yengaye abeera ku sub county we certain Elinya Mchala Amani Yoshila kwatidde bendera National Unity Platform ku kifo kya Woman MP Mukono district. Olwaleero batwadde program tukoze harmonization program buli omu kati ategedde waalaga ate yeyo nteekateeka ya electoral commission tugenda step by step gye tutuuseeko kati tutuuse ku step ya kutuwa green light okututa fena tugende mu field tusagula akalulu. So buli omu yeeteeseteese bulungi, buli omu abadde bwayogedde olunaku lwayagala kifo kye kyayagala n'olwekyo twesuuze okujja okutuukirira abantu buli kinnoomu ajja asabe bannamukono akalulu ku kifo kya Woman MP Mukono district. Nange neesunze okujja basaba akalulu ka National Unity Platform President wange Kyagulanyi ne Woman MP. Naye mu kyo tusaba police naddala ffe aba National Unity Platform nti bali so violent eriffe. Nera ne mu meeting bakikoonyeko ne bagamba nti ekigambo eggaali bakikwata bubi, bakikwata nga ebigroups ebigenda okukola effujjo. Ate nenteeka waggulu omukulu ne bagamba ekigambo eggaali mmanyi nti mutegeeza baani ba foot soldier. Nera ne babeerawo be baŋŋamba bino na bino naye
njagala kutegeeza abapoliisi nti abaana baffe oba abantu baffe oba banna NUP tuli baddembe yadde tubeera mu yunifoomu yaffe eraga akabonero nti tuli ba NUP tugira mu ddembe mu butuufu baleke tutataaganya abaana balaga support balaga kwagala balaga vibe kyova olaba nti baagala basongamu nnyo naye mbategeeza nti tugenda kubeera discipline nga president waffe kyasiiba tugamba buli beginning of a campaign rally agamba please be disciplined era nsaba bannamukono naddala bannankyukakyuka tubeere disciplined batuganye okwambala uniform zaffe batuganye okwambala egundi engatto zaffe zifaanagananga ez'abasirikale naye tujja ffe twemanyi buli mukwata bendera tugende tusagula akalulu. Ekintu kino tekinkanze nze ndabye essanyu nga tuli bantu mwenda ku kifo kimu kiraga nti mukono terina ruling entuufu ebaddengawo kubanga bwe babeera nga abantu mwenda buli omu alaba nti mukono abantu ababadde bagifuga babadde tebasobola kati buli omu nayalaba nti nange sisobola okukola kino kwe kwesobolako kuno okw'abantu bonna abangi okulaba nga bajja okulaba nti ki besimbawo balabe nti mukono ekyusibwa ekyali mabega nnyo kati abantu betegereza nti obukulembeze obubaddeko bubadde tebukola buli omu yawulira nti asobola okukola kabajje bakole kyekiseera nange nendi mu lulokano olwo nensalawo nange nzikyenkola. Erinnya nze Salima Nsibambira Onkuse nga nesimbyewo ng'omubaka omukyalo wa Mukono district. Kati tubadde mu meeting nga twogera engeri gye tunatambuza mu kampeni zaffe tuleme kukoonagana. Tukivuddemu nga twena tukkaanyiza olunaku lw'oyagala lwe bakuwadde mu kifo ekyo kwegamba tugize buli lunaku subcounty naye tukkaanyiza bulungi buli omu n'ayogera olunaku lw'abadde ayagala engeri gye tutambuddemu. Kiki kyovudde mu meeting ogamba kino sikanyiza nakyo? Byonna bibadde weewaawo? Bibadde weewaawo kubanga obadde ne problem obadde ogyogera oba obadde n'ekizibu mu certain subcounty ku certain date obadde ogyogera ne bagikuwa kwegamba tubadde tukkanyiza bulungi. Wasangiddwa awo balina emikolo mu subcounty eyo ku that date tugikuwadde nitugamba ojja kulubeeramu omukolo gw'oyogere. Kwegamba tukkanyiza bulungi n'abakyala ate tukkanyiza ng'abagundi bwe batugambye kyetwagala tugendereko nti kampeyini zireme kubeeramu kutiizinga kukola ki ebyo abakuumaddembe batukuutidde tuleme kusikiriza bakuumaddembe kututuukako wabula tube nga tukolagana nabo bulungi. Abakyala bakkiriza ne batugamba nti ffe bakandidate ffe tulina okukontrolinga abantu baffe. Muntu ne wabanga ze mu mbeera mbi olina gathering yo eba yiyo gw'olina ogigambako. Tuba nga tukkanyiza bulungi. Olwaleero tubadde mu harmonization naye egenze bulungi nnyo netulonda ebifo byonna gye tuli supposed okulaga ne batugamba tulina okubeera disciplined enough no confronting batugamba gye tuba tulaze tugende n'ekigendererwa tugende n'eki ekintu kyoyagala okukolera ddala nga gwe mu pati eyiyo ne tumaliriza nga tumaliriza bulungi nnyo era ne batugamba nti waliwo olunaku pulezidenti lwagenda okujja Mukono olwo tetugenda lukampeyiningirako n'omulundi n'ogumu. Byebyo nemukkaanya nakyo tukkaanya nakyo bulungi nnyo byebyo ebibaddeyo mu harmonization gye tubaddemu. Mwebale nnyo. Ganzi Mark Mayanja, Returning Officer Electoral Commission Mukono. Olunaku lwaleero tutandise ne program gye tuyita harmonization of campaign programs. Leero tubadde tulina categories of candidates 3. Kumacha twatandise ne ba district chairpersons, then tugenda ku Mukono County North constituency for member of parliament, tumaliriza ne district woman representative to parliament. Ba candidates twamala okubasunsula ne tuba invitation bajje ku harmonization program eno olunaku olwaleero. Twabawa encouragement nti oba ngogenda kujja kola gye tuyita tentative program nga woyagala okutambula nga gwe
naye oboze mu harmonization meeting tusanga ne banno ne tukkaanya nti ffenna tugenda kutambula bwe tuti nti ono agenda kubeera wano nagenda kubeera wano sajja tetufunamu collision nga banoonya akalulu mu campaign ze tugenda okutandika nga 10 November 2025 paka nga 13 January 2026 to harmonizing the campaign programs for our candidates naye tumanyi nti waliyo campaigns ezigenda mu maaso is at the level of presidential candidates terikiri just for the president agenda okujja nga 2 January tulina ba candidates abagenda okujja mu district eno. For example leero twali tulina okuba ne candidate mu district na informing the police nti agenda kujja, but we also know that on the 25th of November the National Unity Platform candidate is going to be in the district. So twali harmonizing programs affe ono mu mukono naye nga tumanyi nti waliwo program already that was harmonized egamba nti presidential candidate wabazze mu district the presidential campaign supersedes the district campaign. So baba balina okukimanya nti presidential candidate wabanga ali mu district aba ateeka gitutwala precedence over the district campaigns naye nga bo bamanyi nti balina kubeera wano on certain days ennaku ze bafunye covering the entire district or the constituencies ze badde balina. So I do not think waliwo complaint yonna abasinga bavuddemu nga bali mativu. So overall exercise etambudde bulungi nnyo era tugimaze bulungi nnyo. This is why we harmonize campaign programs tugambe nti ono agenda kubeera mu sub county eno, ono agenda kubeera mu muluka guno, ono agenda kubeera mu constituency eno, because we know routes z'abantu ziri interlinked. Tuyinza gamba nti tebagenda ku meeting, but the reason why to harmonizing program eno netuyita ne police ne security mu harmonization meetings zino tiba candidates bamanye nti campaigns zina kubeera peaceful, zina kubeera guided by campaign guidelines and the electoral laws. Era basinga tubayisiza mwezo mwaga amateeka ne tubayisa be bayitalina kukola. So tuli very confident mweno meeting tumugenda kuveera mu campaigns eziri very peaceful. Abantu okutandikira tuweza kutandikira everywhere, otherwise tugenda kuba anywhere. So tutandikira ne district level, parliamentary level, then tukirira ku municipal level, then tukirira ku sub county level. Buli mutendera kugenda kubeera harmonized. We are very confident by 10th January, November 2025. Bakanisi bafe bagenda kwa amazo harmonizing campaigns zitandike bulungi. Ngati wali lukubo tewali kukubagana tewaliwo a collusion eyo wansi mu ngabanona kalulu kabwe. We have batatu the intangibles December for 3 days. Kayondo for those 3 days. So we look for other options. If there are no other options. Is it okay for you to return in the same area twice? Yes. You return and then go back to the others. nafe abasini yafuno bamukwata emuzindalo bwoti n'ogamba katulete omwana amanyi oluzungu tujjeyo minisita eyo minisita goba wanga tamanyi luzungu then wasini yet nateka nibakutuuka amakerera ate musirika babamanyi tulaba kati singa oli meya mulamba singa oli meya mulamba kubanga yali badde n'obukodi eyo emikwano kwayo naye ajja talina nga naye bootakola ki kyoli tugende mu maaso. Erinnya eryange nse Maseruka Robert Guild, president wa Makerere University w'Kinanamu omwenda, omuwandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform wa Mukono District, ate mu ngeri y'emu yakutte kkaadi ya National Unity Platform ku kifo ky'obubaka bwa Parliament wa Mukono South 2026. Ensonga zetuva okwogerako munda awo nsonga za kulaba ngeri campaign gyegenda okutambula, era tusanyuse nnyo okusinganako kuba naffe betuvuganya nabo ne tuwekata nabo mu ngalo. Kya ssanyu nti mbe tubadde twogera nabo mubaddemu ne ba DPC n'abantu bonna abakulira poliisi mu Mukono District. So tukkirizanga bye tugenda okukola olwokuba biri mu mateeka. Poliisi yeeyamye okukuuma amateeka era ng'omulimu gwayo omukulu etutegeezezza nti gwa kutukuuma nga tukola kampeyini zaffe. Ffe ogwaffe gwa kukuuma amateeka kulaba ng'obudde bwe batuwadde ne bwe tumalirako tubukuuma ate tusobole okulaba nga tutambula bulungi. So twongera okwebaza bannange bonna be tuvuganya nabo, era nze Maseruka Robert mu ngeri y'enjawulo bankwazizza Kisoga Ntenjeru era nga gye ngenda okutandikira okuba kampeyini zange okuva November nga 10 ne harmonization engeri road map gyegenda okutambula ogenda kubeera wa tuleme kufuna bukuubagano mu mbeera ey'okulaba nga tusaba ekifo kino ekyokubeera abakulembeze mu Mukono South. Wandiisa ekitongole ekikulira ebyokulonda mukola program emugenda okutambula
okulaba nti abantu tebakoonagana na bannaabwe kugamba nti ate eno candidate ali eno ate waliwo n'omulala aliyo so tulina gye bayita harmonization program tekale ndo onoobeera empatta banna abakuwerekerako babeere mu bitundu ebirala tigwe kale ndo bw'onoobeera ekatosi banna abakuwerekerako babeere gye bakola ki gye babeera kubanga mu lwokano lwonna mubaamu abagenda okuwangula n'abamuwerekerako kakye tubaddeko wano nga tugamba Kayondo beera wano ne bano bakuwerekerako mu bitundu ebirala okulaba nga tetutomeregana kyekibadde wano era ne poliisi etegeezeddwa era ne puroguramu neekolebwa nga buli omu ayina gy'agenda okubeera era ne tuweebwa amagezi oba ekiragiro nti twetantala okuba kampeyini nga 10 Novemba terunnatuuka kale n'olw'ensonga eyo kino kyetubaddeko wano okulaba ennaku zetugenda otandikira mu kampeyini kulembeze w'eggwanga tetukyogeddeeko naye ndowooza tujja kuba tuwuliziganya abakakiiko k'ebyokulonda bajja tuyita batubulire ennaku omukulembeze w'eggwanga zanajja wano batubulire n'ekyokukola ekyo kisigadde emikono gy'akakiiko ka byakulonda n'okusoomooza ekituufu kiri nti omunafu yasosonkerezebwa kati abaali basosonkereza baali banafu nga basosonkereza ow'amaanyi ekitali kituufu tukuume emirembe buli omu akuba kampeyini abalonzi balonze dda abamukono South balonze dda Kayondo Fred mubadde muwulira abantu okulwanagana kwe babadde ng'ebibinja eby'enjawulo byesisinkanye so olwaleero tuzze okutunuulira buli omu pulaani y'okutambula kwe mu kalulu kuno bwegenda okubeera so bwe tusanze nga waliwo ababadde bagenda okuba nga bakola idinga oba nga beesanga mu kifo kimu nga kati awo baawulamu ate oluswata ojja kgenda eri ate bbi ojja kgenda eri so kituyambye nnyo kuba kigenda kuleeta emirembe mu kalulu kano tetusuubira abantu bagenda kusangagana nakweyisaamu magaali abantu basobole okufuna omukisa okwesalirawo nga tebaliko pressure na buvuyo bwabeera mu byokulonda ballot paper wabaawo ebyabaawo awo naye buwanguzi bwaffe era ffe twazze kukola tetwazze kudda mu kulwanagana na bibiina bya bufuzi kala biki ffe twagala kukyusa bulamu bw'abantu gwe mulamwa gaffe era ekigendwa kyakunga abantu bonna abamukono South so tugenda kutandikira ne na Kisunga erimu zone 3 tugenda kuba tutandikira ne ezone esooka erimu Namuyenje Kyetume ne Namayiba atago ge makaga nge Kyetume bazadde bange gye babazaala omusajja Namayiba atewe embeera so gye tugenda okubanga tutandikira Namuyenje ate naye eriyo jjajja bange so tugenda kubanga eyo gye tugenda okubanga tutandikira